kino kibakubye wala naye mukirize mugande sigenda kwesimbawo leka abadanyi constituency abasinga okugitegerera ku kitebe badukanye constituency kimanyi bulungi kuba president nkimanyi bulungi abantu bange nze nabalaga NUP nzijeko tewayo wajagambira tinsubukapo wakutte sente kati kansigale kole byenina okukola nja kusigala n'abantu bange nja kusigala nkole betubadde tulina okukola muleme kunekwasa bakama bange nebaza nnyo abantu bange mwenna nebaza nnyo betambule nammwe nebaza nnyo abalonzi ba Busiro North nebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda kuba mwandeeta nebaza nnyo media platforms mwenna nebaza nnyo eddiini yange ey'Obukatuliki nebaza nnyo tiimu yange embeereddewo y'abadaihads nkimanyi bulungi mwenjako gye nnayizinga Sembaganda Ronald zino ensonga zeepa lwaki Sembaganda Ronald ye mulabe wa constituency ekisookera ddala Sembaganda Ronald yasooka kutulyamu Lubaga n'atunda obwa sipiika ekyo temukimanyi ekyo mukimanyi bulungi Sembaganda Ronald tazaaliwo wano wa myezi 2 wano atukulembera atya ku bintu byetukoledde wano eno kale singa sinze yalibadde Sendoni singa sinze yalibadde omuntu omuki omulala Sembaganda Ronald atukoze obekirana nze tulina mu kyetuyita chapter 14 kyebayita leadership code of conduct Sembaganda Ronald yakwata omutitimbe gw'ensimbi n'aguwa Nyanzi ne gurupu n'agula flag ekitegeeza kikontana leadership code of conduct obukulembeze bw'oguze tebusobola kuwangaala bakama bange Sembaganda wagula fulaga olinga yagula omugaati n'okuteeka mu nsawo kati guli mu kukuvundira ezenvunyu ojja kufulidde ozijjemu ng'ozisudde gye zirina okugenda mukama wange